basuubiza bakolera buli gye mwetaaze kwera siku n'omu okumyawo terisakira pasenti mbasaba kugenda kulunkinga mulambu lukufumbuli kimu kyenkola kulwange ne kuwosobola okukikola ekyo nga kyamazima ekiweesa abantu ekitiibwa n'olwekyo muli ku musajja omukulu w'emyaka egitegeera osobola okukuuma ekyalo kino kubanga nange ninako ebintu kyoyoyogedde okuuma bintu by'abantu n'olwekyo njagala nkuuma ebintu byammwe nga ne bwoba ogenze safari obisanga bavubuka n'abakyala mbategeeza nti ensawo yammwe ngera giteekawo abaagala babawuwa ofisi engajja kubaira mubeerere kubanga siraba kyennonja kulusanya mukyala agenda kwewola ne kujjako ssente omwana asoma emisango egyo gyo nalinga ntewera miwule nga nkyaliwo omwana akati bwe nnaabako nebenakola nabo tutambulungi tutambule tweyongereyo tugenze waka mukere nnyo ngenda kusoma za 28 mbasaba kugenda kulunkinga owonja okutandikira bannange yenze kyamaani wammwe 25% yammwe okubakolera mukuba abayingira ku magoba amanene okuba banaabwe basale 25% okudateekawo ensawo y'ekyala abakyala n'abavubuka mwewola ssente nga tukolagana ne gavumenti n'olwekyo ngenda kutongoza manifesito yange ewaka olwaleero batandika n'emmisa ku ssaawa 8 mbeebaza okuupa obuwagizi obulungi ekyalo kino nze nali nkisobola era ekyalo ngenda kuddamu nkikulembere muteere nnyo ku lunaku lw'okulonda ku makya ku ssaawa 2 fenna nga tuli ku kyaki munsimbe mu mugongo wagunkutuka gunkutuke munsimbe mu mugongo mwenna obuwagizi mbulabye ndi musajja wa ku kyalo kuno kwenzaalwa ateko banziika nja kubatiiririra obutayonona bintu byammwe nja kuuma ebintu byammwe n'obwegendereza kuume ebintu byammwe by'obugagga byammwe nga bwebuyina obw'obulungi bwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo mwebalye eddala mwebale okuwagira mwebalire eddala mwebale muzizizaamu amaanyi essaawa zino mbawa ekisuubizo kimu tulonde Chairman Mutebi tuleke kukola era muliraanawo mugambe londa Chairman Mutebi tokola era Chairman Mutebi yalimu essuubi ly'essumbwe kuba yaliwo naye n'agenda nina byatamaliriza kati akomyewo atereeza ebyamulema
oluvannyuma lw'okwebuuza tusuubira okufuna omukulembeze obulungi gy'ali nga tutambudde wamu naye. Ssaalongo Sserubiri Simon, omutuuze w'Essumbwe. Ekyamazima tulina obutaba na ndowooza ya kweyagalizanga ffekka, ne tutwalenga nnyo endowooza z'abantu be tugenda okukulembera bo bagamba ki. So ekyo kye kimu ku bireeta okulaba nti ababa beesimbyewo muwuliziganya ne muteesaganya ne mukwatagana mu nkola y'obukulembeze, so si kwekakatika ku bantu lwa mpaka oba oluusi kola ekitajja kuggwa kola ekinaggwa mu budde obutuufu. Ssebo neyanzeega amannya Ssaalongo Sserubiri Simon, omu ku badde beesimbyewo ku kyalo kino Ssumbwe okuvuganya ku bassentebe b'ekyalo. Naye natuuse ekiseera n'ensalawo ne ŋŋamba nti okusinziira ku bumanyirivu ne mwami Mutebi bw'alina mu kyalo muno alina kyansingako, ate nga bwe ndaba bwenja ne neesimbawo nina obululu bwe nnyinza okutta. N'ensalawo ne ŋŋamba kangate obuwagizi bwange n'obuwagizi bwa mwami Mutebi, tugatte obuwagizi bwaffe ffembi, mwami Mutebi abeere chairman w'ekyalo kino, nange mbeere omu ku bakulembeze abagenda okuba abamuddira mu bukulembeze bw'ekyalo kino, so okutwala ekyalo kino nga kitambula bulungi mu byenkulaakulana, mu by'amazzi, security, kulongoosa enzizi z'abantu n'embeera z'abantu n'okuwa abantu ekitiibwa. Kintu Mugagga Kolopingi, ndi mutuuze w'Essumbwe. Chairman Mutebi lwaki mwami mwagala nnyo, bennajja nina amaka gange, njakola ennyumba yange nina amaka gange ge nagulaawo, nakagula $26,000,000. Nali nvudde nze nina amaka gange mu Germany ne mu America ne family yange. Bennajja ne ngula ennyumba $26,000,000, yali musajja musirikale ng'akola mu State House nga mukwano gwange, nanguza $26,000,000. Ne mugamba naakati ali mu America n'abeera eyo, nenzirayo mu America. Nasanga ennyumba yange nga Kyabanda chairman aliko nyumba yange agitunze. Je nagula $26,000 agitunda $1,800,000. Kati bwe nakoma wano nsanga batandika ekiwandiiko nga ino omulamuzi gwakwanyi bamuyita Doni Olga ng'ali Wakiso, ne ŋŋenda musaba ne gumusinga n'agenda n'akwata emmundu AK-47 ng'erimu n'amasasi 13 n'abiteeka mu nnyumba yange wali. N'aŋŋamba nti ni mubbi, n'agenda n'adidinga ne poliisi bawali e Bulenga, ne bajja ne bankwata. Bwe bajja ne bankwata ne mbabuuza mwagala ki? Nti tulina kye tunoonya, nti kiki? Ne bakinoonya balwaga muntu agiraba ne basaba muki, nenkubira neŋŋamba chairman oyo Mutebi, n'akubira Afande Felix abeeraawo, ne bakubira Afande Napo, nenkubira Kasirye Gwanga, nenkubira omugenzi Felix Kaweesi, nenkubira Ibadeni yali komanda wa KMP komanda Frank Mwesige ne Judith n'abakuba ne Simeyo Kafeero. Ne bajja ne bantwala ku poliisi wali e Bulenga, ne bamala ne bantwala ku CPS, bagenda okuzuula nga Kabanda abadde chairman yalese emmundu najja n'akola ki? N'agiteeka wano mu nnyumba yange. Kabanda amala mbandi ku poliisi ajja n'abayayi b'okumwenda ajje atikka ebintu byange mu nnyumba mbu mugambye mbanga ndi mubbinzikiriza ebyo byonna bitunde nfune sente zijja mu kkomera. Kabanda yatunda omusajja amutala lujja atunda poloti ye n'abatoka atunda poloti naye olwaki be nali nva wano nagamba chairman tewe abeewo nalina $3,000,000 mu nnyumba ne nkwata $1,000,000 nga chairman Mutebi labirira embwa zange. Yalabirira embwa zange olaba oyo omukyalo oyo mukyala Felix oyo gwolaba osobola okuba oyo yeyantaasa. Kabanda nga oyo omukyala yavaayo n'abantu badduka oyo omukyala kka yavaayo. Ona okitegeera kati lumu mba ntambula nga ndi ku byange, Kabanda yera najja n'aŋŋamba mbu nagenda ku ofiisi ne mbakuba. Kale nali ntamiddemu ne bankwata ne bansiba mbu nkoze ki nti mukubye. Kati ne mbuuza nti nze omuntu omusobola okukuba ajja LCN namba nga afojinze zirepapula nzire nja zibalaga. Yensonga laki Kabanda bajja Mutebi oyo musajja muntu mulamu talina wadde obufere. Olaba bali batunda ploti eyo ploti eyo giraba omusajja yali agigula $12,000,000 akayimba kali awo. Ne bajja ne $10,000,000. Kati bajja ne $10,000,000. Omusajja n'anyuma n'agamba nti ngitunda $12,000,000. Kabanda n'abagamba nti $10,000,000 muzimbe muzireka mugende $2,200,000. Olwavaawo n'asikako $2,200,000.
bagenda okudda milioni 2 akoze ekikati omusajja yajja kwenda kwa siseni milioni 2 Kabanda azibbyeko chairman yo Mutebi olwo omukazi yafuna plot ye wali eri n'abagamba obudde bugenze ngenda bba babaikire so nga babalekera bababbi omukazi abatuuke waka sente zone bazimubbako omuntu n'abaana abasajja nga n'ekumisatu soko tukwasa oyo Katonda atambule nabo tukwasa Katonda w'abakabaka Dawudi abaali abasajja bamaanyi Basawulo ba Solomoni gwe tukwasa Katonda oyo atambule nabo tukwasa Katonda wa Danieli bamuteka mu kinya ky'empologoma ng'empologoma zimaze ebbanga tezirya naye tezamulya ng'aliko amaanyi gali so tukwasa Katonda wa Danieli atambule naawe tukwasa Katonda w'abalanzi abamanya abo Berisha atambule naawe tukwasa Katonda w'abasajja ba Shadraka Meshaka ne Abedinego abo babateka mu kabiga ak'omuliro ne bakanyola emirundi 7 nga babasibye naye baali mu kabiga ak'omuliro omuliro tegwabootera gwakula bukutuzi migwe gyali gibasibye naye nga tegubookeza so ndegeba bwenamba sabakale obulamu bubeeremu ng'oli siriasi nabwo olaba kati ffe tukyaleekaana naye nampulira emyaka gigenda gindeega bwe nalenga nafuuka faatha nasomanga misanga 6 nenebakanga bugenda kukya nenzukuka nengenda wa naye kati bwe nsoma misanga nyingi ozuko lyo ngo bakubye emiggo ga emyaka buli bwokula gigenda gikuleega enkaka ate buli bwokula nga tolina otandika obutayagaliza ate ng'obutayagaliza lyeddala erisembayo wonayiga obulogo era buli muntu atayagaliza onaatera okuloga ayagala basaba emyaka gyo gikozese mwetegekera emyaka gy'entondo egy'obukadde obeere bw'olina kw'olinabwo chairman bw'oyita muweereza abantu bw'okaddiwa bw'oti ng'olina by'okoze ebiwera bannange weyagalira mu bukadde n'ofuna bulungi chairman tukwasa Mukama Katonda tomwekeresiya Katolika Katonda gwe paasa tumuyita ow'abajjajjaffe owa Ibrahimu owa Isaac owa Yakobo bwetukwasa tukwasa Katonda wa Isirayiri yewaba eddiini yaffe y'Obukatoliki oyo Katonda oyo engeri Isirayiri yerimanyemu Katonda oyo bwetukwasa tukwasa Katonda w'abasajja abalwanyi ab'amaanyi aba Bayibuli n'emyaka 5 agasooka tugiyita first half nga bw'ogenda mu muzannyo omupiira first half eyo mu first half bayinza n'obutakuba substitute ng'okyamalako naye second half esinyanga basinga Mukama substitutinga oyo second half Katonda watuukidde wanalabika talina nnyo bizibu nasaba baweereza abantu kuba banene chairman ow'ebizibu naye baba taweeka bulungi naye omusajja ono nambuulirizaako talina nnyo bizibu bimulobera kukola bwa chairman kyekirwaki naze musabire Mukama amubeere abane bonna abali myaka gyono myaka 5 bw'oba oli bwanno nga tolina wosula ng'okyapangisa olina agala okubba omukigo musabe Mukama abatwale mangu abataze kibambulira ky'obukadde obukadde bubeera buzibu nnyo naye tosabe Mukama kutwala emyaka gino tugamba emyaka gino olina kubanga oli menta oze emyaka mituufu sebo nefiga ate yeeyo newagakaawo baade baŋŋamba bane father ng'ogezeemu ne mbagamba nti kati obanga okuliramu ekigo kale bantu badde era abugejjagejjamu Katonda nnyo tolaba nti mulonaayo baja kati bannange n'obwera omulengera tugere wa chairman omulengera nefiga nga yeeyo erimu oluchairman tomanyi necupa n'omwegweta chairman era enkula yaagwo sadde omulengera era nga kyekyo ndamagiragira agatusebo sebo tukwagaliza okuweereza obulungi bannaye kakaddirira akasembayo ka bulamu twagala mutuuka emyaka gino nga muli balamu linali mbuuza abantu bwe ssebo n'olwala enziku emirundi 6 omwaka n'ogirwala ne bagijjanjaba n'olwala endala ne bagijjanjaba muti mwesaasira eri abasoga bwofuna bagamba bwesaasire njagala kubagamba mwesaasire bane mubeere balamu banekamba buli sirimu ng'aluma sirimu atutta batugamba ekiwuka ekiri mu Uganda kati tusobola n'okukola tusobola n'okukola ettundiro ate ekizibu ekiriwo ettundiro ly'akawuka
abantu tubalwadde ate ekizibu ekiriwo omulembe guno kutya eddagala twagala kumira ddagala so batugambanga edda prevention is better than a cure so banenjagala mwonna basaba mwekuume mubeere balamu mwegendereze abaana baffe bangi bali ku ddagala ate nga mukyali myaka mivubuka omanyi batandika eddagala lino ng'okyali mwana muto myaka nga 25 wotuukira ate nalubuleeze liba libuleeze emyaka 5 awo oyinza n'okukola olempeke nekwawo so nyabasaba akadiri akasembeyo keeko mubeere balamu bane mwekuume bane mwefeeko ate newabadde tolina ssente otya obulamu bwo bwe bugagga obulamu bwe bugagga mbere nga mulabita twagala mugenda okugenda mirembe gy'abakyamano nga muli balamu amina kakati banneeka nkomaawo mufisse akadde k'amasinzizo wano mu Uganda buli sinzizo lirina obudde bwalyo abasiraamu muli ba Lwakutaano aba Seventh Day muli ba Lwamukaaga ffenna abasigadde abali awo tuli basande mugendengayo musabeko Mukama bategeka amaanyi agabakuuma era gatambula nammwe amina akokusatu gembasaba mutambulire mu myaka gyammwe omuntu olina sizoni 4 tulina obudde obw'okumakya myaka 25 gisooka egyo emyaka giba gya kusoma primary secondary university then waliwo emyaka emikulu egyo 26 paka 5 egyo emyaka egyokukola musobole okgenda mu myaka gyono nga wemuli ng'osobola okwesimbayo nga tolina nnyo bizibu so mwenamwena njagala kwogera eri mwenamwena abali myaka 26 paka 5 egyo myaka tugita earning season myaka gya afternoon budde bwa tuntu bwe budde obwetuntu obwo obwe budde obulimu okuwasa tisinga sandi father singa nawasa dda nandibadde nga nzaala abaana mwandineekuulidde mu mulago nosanga abantu nga bali awo bali mu kukula teri kagamba temunakuba mpeta nze nga saabagole naye ndabye ebyeneena osanga omuntu wali nga afuluma maso pulu neeruma abalina musiiga buntuntu asobole ogera ku reception myaka nga gigenze so gye emyaka egyettuntu bane mugikozese myaka gyakuwasa myaka gyakufumbirwa bampise kasese father gyagosabira abavubuka bano bali singo nenvuga paka kasese tusuubira kusanga abavubuka abaana abatototo nasanze ensajja enkulu n'enkazi enkulu nga ziriko n'emirivu biwanvu ninga bannange saba tuli wano otusabire otuyambe tufune ababeesi ne mbagamba nedda waliwo emyaka nga nesala tegenda kuyambirawo so egyo emyaka gyettuntu njagala basa emyaka gyettuntu egyo muleme gisenyeramu egyo emyaka wasa fumbirwa bwoba oli mwana muwala wabadde mu ssomero myaka giba gyakwetega egyo olina okwetega oba ku lumbe oba ku mbaga oba ku kyalo nti akabina kwegali kankanyana osanga lwanandaba oba gakola kino egyo emyaka gya tuntu myaka gyakukola oba myaka gyakuzaala zaala ngaolinga alimu olufungo myaka gyegyo buli myaka 2 ddamuleeba myaka 2 ddamuleeba myaka 2 ddamuleeba zaala kubanga emyaka gyegyo kola kituufu ate banefaaza anti economy temukabanga economy ebintu byesi bya Mukama n'ayamba okolanga kituufu so binagala basaba emyaka gy'ettuntu emyaka gy'omutuntu myaka gyegyo mugikozese nnyo n'amaanyi amina mugikozese nnyo n'amaanyi emyaka gy'omutuntu egyo wasafumbirwa oba olina omukyala kyekyo omukyala funa akadde akanyuvu naye n'omwami gabagashonna akuwuliramu akumatira ng'okyali naye abaana balina okuwuliramu nze mbadde mu famire nga taata wawalinga mutabani wawo omukulu naye bayamba muyambe maama yayamba tolina kugamba so mukozesa emyaka gy'ettuntu emyaka gy'ettuntu gyegyokukola temusote mwebaka amina mwenna abali myaka gy'ettuntu gyegyokula poloti naye bwe nobeeraawo ogenda mu myaka 5 yadde 5 ku 10 okyabeera bwataatabo nga n'abaafa bakusinga amagezi ogamba okyali ku ttaka lya jjajjaawo okyali ku ttaka lya taatabo mukyayombera byakika kyokka ng'okuze nga kyosinga banno myaka bizibu na birevu naye nga tolina kirutaba nti osinga banno njagala kubasa mukoze emyaka gy'ettuntu muleme tutawaanya mbadde mu famire z'abantu ne bagamba faaza tusabire oli agenda nga faaza omanyi nti abaana ffe abawala singa akula nnyo n'abeereka nga tafumbiddwa abeera ng'ensawo y'amanda njagala
Njagala basaba emyaka gy'ettuntu mugikozese abamu temukoze embuto mukudde mu nkulu olinyanga alisingo naye ng'oli muswaswanga ogwodde emirimu abavubuka abali wano bena mubeera wa mulina ki musula wa nga mukaaba bane ensi etambula nze no wennakulya nali manyi nti abantu abasoma nti tokoma okusoma nali manyi kale nti omukisa guli mu kusoma paka wemaze okukula nensona n'ebizimbe by'omu Kampala ebyo byasooka ebizimbe nga 7 ku buli 100 ababizimba baali tebamaze na senior 4 nemanya nti gali amagezi gaffe amazaale gasinga n'amagezi amagule so mbasaba mwekiririzemu kwesa emyaka gy'ettuntu egyo n'omutima gumu bw'olabanga ebimbiganye mwekubira enduulu ensi ebayambe gamba basenga bannanga omusajja abuze terako bambega bannanga omwami abuze terako bambega bakuloneze bakava ku lutya njagala basaba egyo emyaka kale emyaka ndiveeko naye emyaka gy'ono temanyi zimbako bweti nogomulira agamba nti ejja kuba abantu tekiriiyo era nabadde ne wa osi nagenza omusaba obukuumi we buli wano yampadde baleeya webali yampadde abakubi bawerawo wano babadde emmotoka mwajali yakiri ne badde etambula awo yaŋŋambye sijja kuwa mu uniform kankuwa abaleeya ndabe oyo anaakwata ku bantu naye newali tewali agenda bakwatako oba omuntu abeera ku byobufuzi ng'akubya bigambo mujja musimbe mu layini oli akunyenyeeko tova mu layini ya mutebi gibeereremu ddala twagala tuddemu tuleeze ekyalo kino sofaana ekyalo kyo nakikulemberako emyaka egiwera etandika ndi wabavubuka nenzira ku buwandiisi ate nemberako kyama nensooka nsitepingamu ddawo ninagenza okulaba ng'ekyalo kifa akubankole kizire munsomesa obukulembeze obubeera kubanga ffe twabeeranga mu bukulembeze twalinga ku lukiiko mwami Ddumba n'aluvaako n'agamba Nalongo Kaggwa genda mu maaso Nalongo Kaggwa n'avaako n'akwasa Ssekanvule ate nga buli mukulembeze avaayo Ssekanvule waba oyankulakuna kati gwe kyamani ng'olumuteeka mu bantu wagaba yajja kukola bwe bukulembeze bwe ngenda okuzzaawo bwefuba ekisanja kino n'ekivaako njagala okulalaga omukulembeze nti katono gwetukola naye gwe mubamuwa nga mulabira ddala asaanidde okusiga tunagenda tulonda abantu abatuusaako ebizibu oluusi byemutandyagadde naye nafulumiza manifesito yange gyengenda okutambulirako njagala mugiwulirize experience ngiina naye ate era nina okuddamu okuteekateeka ti abantu bano ab'ekyalo baagala ki ngenda bakolera ki kikyensuubira okuba nti nno kinasobola okutambuza ekyalo Ssumbe n'olwekyo mbasaba bwe munampa obuwagizi bwammwe nja kutuukiriza ne byesitadde wano mbyongereko mu mutwe era empapula zino nja zigaba bulungi ekyalo kyonna oŋŋambe bugambe nti wayogera ku kigambo guno ekikulemye okutuukiriza ate ng'asuubira nja bituukiriza obukulembeze bwe navaamu kemabega wali nempumula ndoza twali twakukulemberera emyaka 25 kuba ze najja nkyali muto nga ndi wabavubuka ndoza ng'omwana oyo ayenkane ali ekyemmanga situka mutesaasira nali bwentyo nga nkyali muto kutambulamu kuva wansi abantu bajja bakupima nojja ogwamu bugwe ero seno gye mulaba sinyangwe erimu ebikemo biyitirivu kyova olanga faaza ageze n'agaa nti emyaka gyono kati gisaana nze emyaka egyange mulimu gye nnina okwesonyiwa neŋŋamba nti gye sikikola bwenakikola enkya naakutunulako ntya bwenakumpanya ettaka lyenkya naakutunulako ntya bwenakola ekikolobero ekyamaanyi nadda waza amaka gange gali wano banziikaawo mu mwanya awo kakati ngenda nendabanga nina okutta ku kigere omuntu atambula omulundi ogumu n'agenda taba mukulembeze bw'osimbula ekigere olina okusooka n'oddako emabega n'ogamba wendaga kino kisaana ono omwami azise ayagala okutundira omukazi mu nnyumba ddala kisaana nga balina n'abaana nze yali nkola yange namugamba asokoyite mukyala wona nankuba essimu ngajja mukkiriziganyiza twakkiriziganyiza ate era nga mmala okubakasolinga mugenda kukola ki mujjawo kino mugenda kuzzaawo ki musuubira mwagula obukadde 3 kati poti gye muddako ekyagula 3 ndaba ne sente ze mutunda ntono bagenda okufa oluusi nga bafunye eki amagezi ne baga atulinnyeko kubanga omuntu agenda looza nagula poloti $3 nenzimba ennyumba agibalya mu busente butono agule ennyumba ewedde abaakubba bubbi tosobola kujjawo sente oddamu kwezimba mulimu n'abakyala oluusi abayita abambi mabega yanzikiriza okuweera ku ndagaano ye
era mmala kuba simu ekyo mbakijjanja yamuko naye nga protocol bw'alina okuba nze omusajja ajja nsinisa ebinnyo mu ofiisi ng'omukazi yeewoledde ku ndagaano ye sisobola kukikola mwenna mmala bagatta babiri n'olwekyo nsaba bwenaaba ntuuse ogenda okumpa nja kubeera omusajja ow'ensa bw'otoba nansa nansonyi tusobola kukulembera abantu waliwo ebintu byolina okwerekereza ndi musajja yasoma nasomera ku primary Sumbwe kuva primary paka P7 nenfuna D yange emu nengenda ku Lubiri secondary nemmaliriza senior yange ey'omukaaga awo taata we yaŋŋambira mwana wange kansitule ku banno netandika ottema enku mu kibira nengenda neneewerera nensoma koosi ya engineering mukanika emmotoka emmotoka njibulungula nze nengikanika nengiza wali nenvaawo nengenda ekisubi nensoma okuzimba era ndi musajja omutendeka azimba okuva wansi ennyumba nengisereka oba yamyalira omukaaga era lwebantema kuno abaduyi omwamanyi nze nakeerangako nengenda ku site nemala okulagira abaana ebyokukola nenkumawo nebaweereza mu ofiisi omulimu kati gwe nanyinyitiramu ennyo gwa kuzimba gwamakanika nabukolamu emyaka 5 nenkuteeka wali bantema ngenda ku mulimu nga nvaana 10 mu kitundu oli yanniimisa naye gye bujja mu maaso awo faaza wali bakkiriza ajja kudda asabe emimisa ate naye nja mwogera kuba buli kimu nakimanyi naye kikyali kyamata kyoyo Ssabakristu wa Paris yaffe y'Ebuluba twatandika naye mukyala we waali wa mukyala ekitositukako sijja kusobola kufuula kyebawandiisa lawyer yawandiise kutunda kyalo nkisayininga emala kutunulamu neneetegereza nemanyi ekyokukola n'olwekyo mubeewa gumu nti wemunteeka mu ntebe eno nenziramu nentereza ekyokukola nkimanyi experience ngiina nze taata wange yava kaliisizo gyebamuzaala ffe yeri ekijja kyaffe ekikulu najja kuno ate obukulembeze si gwambugwe taata wange yaliko weggombolende ewakiso naddako okwera omumyuka waayo nafuga emiruka gino gyombi nga era obwakazaawo wa musaale ng'omuluka gukyali gumu ogwa musaale tebalinakusalamu ebiri taata wange wabawo omusango mugende wa musaale Sumbwe n'olwekyo obukulembeze bwange buyonke buyonsi so si bubuuzi era mbasaba munzize mu bukulembeze nga manyi tugumuzawo mukulembeze alina obukulembeze mu musaayi ate ntegeera kyenkola ebintu byaffe ku kyalo kino ekyo kyabuvunaanyizibwa nnyo era nkyakiremeddeko nnyo manifesito yange erimu okukuuma ebintu byammwe nammwe kennyini abatuuze nga muli mirembe siyinza kwera ku bukulembeze ne bwe naliko nti walabako omuntu akayina ku kibanja ky'omuntu nti bakitunda nti owagundi babbawo ekyo tekiriiwo jjajja wange luusi abadde akaaba abantu bangi kuno bakaabye mubamanyi olw'ebibanja wali ku mabanda ewamulya nnaka yalinga mu ntalo ewa Sekamatte wansi ebibanja byonna babitutte lwampaka ekintu ekyo kibadde kinoma nga siri ku bukulembeze nja kukuuma ebintu byammwe nga bwe mubyagala kukyala nze n'olukiiko lwange olunaalondebwa kuno tujja kufuba okulaba nga tutuuzanga enkiiko z'ekyalo n'ebyokwerinda okutwalira awamu buli mwezi okusobola okwekuba mu ttooki mu kitundu kyaffe tugenda kuzuukusa obukuumi obutaliiko muntu mujjako nvaaze ng'akomawo obutaliiko musokolamu ssente kubanga ffe twakuumiranga nga twekweka bwekwesi naye nga nze omuntu mmulabe ekiro ne mmanya nti oyo bbaamu yajja ne tudda ebbali ne twekweka bbaamu n'ayitawo omugenzi bbaamu mukama nsonyi omwogerako kakangeze ku oyo naye ng'abantu kuno kukyalo oli omumanya entambula ti entambula yakaddu tayinza nakumanya nti ne mudda ebbali n'ayitawo n'omukyama omumanya naye tujja kujjawo enkola ey'okgendanga nti nze ate bwe mba nkukuuma ne nkuyaza mu nsawo kiba kituufu tujja teekawo obukuumi obw'omulembe n'abantu abamuvunaanyizibwa nga balumirwa abantu ku bintu byabwe tugenda kuteeka amataala awanyagira obusimu bw'abantu naddala amataala kubaga amataala gavumenti yagatukkiriza ga ssente ntono nja babuulira ssente bwe tujja zijja mujja kumbuuza tujja zijjawo tuteekako buli sipooti yonna abazibu tujja tuteekawo amataala go tuteeka okugateekawo siyinza kuweza myezi giwera 3 nga tegannagendako ennaku 10 ezisooka gye myezi 3 tujja kuba ekyo kintu kikozeeko tugenda kutondawo akakiiko ak'abataka toyinza kukulembera kyalo nga tolina bataka
abataka bana bingi bategeera kubanga ffe tuba bakulembeze naye mwero sinza kulagira nga malaga kulagira kubanga gwero si gwontadde mu ntebe atalina okuweza naye abataka bano bajja tuyambangako okwekebejja emisango n'ensonga z'ettaka nga tezinnagenda ku poliisi oba mu ofiisi ekisingako waliwo ebintu ebisaana okuggwera mu ffe naye nga abataka babikozeeko. Lwaki ate omuntu adduka buddusi n'agenda eri nga temumaze kwogera naye? Tunaabanga beerufu era abeesimbu nga tuwandiika endagaano z'ebibanja ezitalimu bukuusa. Ekyo kiwadde yakyogedde mu manifesito yange naye nze mbadde nawano nga mbeera ewaka wano ng'oli alina waagula kasalabako endagaano nti Mutebi yagikola nga nkubira essimu ng'awandiika mabega nze ne batantereko sitampu nsalinengeraako era bambi badde bampaayo akantu akatini sijja kuliwo ng'ajja wano n'akola ki n'angamba nze nzizeewo endagaano gye wakolerako sijja kugenda mu erosi nteeraako omukolo ne banaabaddewo kimmala. N'olwekyo ekyo ndi mu bwongo nze nali siisaamu fuuti ate sizikendeeza nga neewala ntalo. Enkulaakulana y'ekyalo kyaffe Ssumbwe tugenda kutondawo ensawo y'okwewolamu ssente z'ekyalo naddala abakyala n'abavubuka okwewolangamu ssente. Nga muziteeka mu bizinesi wammwe obutonotono omusobola okukola n'okwekulaakulanya. Ssente ezo era munambuuza zivaawa. Ku kyalo kuno tufuna ssente nnyingi ate kati muli bagagga temutamanyi kuba tulina amaduuka mangi ku kyalo kuno. Bizinesi ze muyina ne ssente zemulaba bawooza ezo tuzifunako 25% edda ku kyalo. Simanyi nti wambadde mugiwulirako ebitundu 25 ku 100 bamala okuŋŋaanya omusolo gwonna bazizza. So bazizza mujja zimbuuza akasaagala zissa mu nsawo yange zaagala zibeereko ensawo mwe zibeera oli ajja azeewole atwale naye ozizze n'omulala asobole okukola ki okuzitwala. Era tujjanga zibanjuliranga mu lukiiko nti financial yeeno batuwaddeyo miliyoni 15 oba 10 oba 5 okusinziira bwe tubala kubanga nze wenabeeranga kwerosi nga tubala ne mubalansinga wadde ebya gavumenti babibalabulala ku pasenti egibalabala kugenda okudda nga bagitebe naye gyeziri eziva ku layisinsi ezo zemuwa. Layisinsi bwoba ogiwamanya bakuddiza naye bwe zivaayo zijja zitya. N'olwekyo zijja kugenda mu nsawo yaffe mube nga mwena kyemuzifunamu. Obambi ng'olaba oli ayagala kugenda kunoonya kwewola talina ssente naye ndowooza mu butuufu abanzijukira saabagobanga aye n'omulala yajjanga n'asiimanga busiimi kuba ebbaluwa oluusi nagyokyanga siringi ebi bwina wange ndi mu mutwe gwe nasoma naze nkukuutira eyandibadde yetano ogenda okulaba ng'oli azze ate ng'akuwadde emitwalo 2 kyamani webale kukunyamba kyakutteyo. Ebbaluwa ezisinga abakyala n'abavubu abaana abasoma ku ssomero ebbaluwa mujja zino nanga bwerere ku ofiisi. Siraba lwaki mbaguza ebbaluwa ojjangu osiime ebbaluwa gyenjekera ebisiringi obulala siringi 2 nenkozesa bwino muwandiisa peni ngiwandiisa ndoze emyezi nga 3 njabbawo ebbaluwa ezo munaagaana kunsiima busiima. Nammwe abatuuze okutwalira awamu abataka ne bannannyini kyalo tujja kutuula ffenna ku kyalo wano. Ekisinga obuzibu kyendabye kati nga bwolabye faaza zze wano era abaitayagala mukubira nnyo masimu naye ng'ogakuba oluusi kimwesittaza kuba ye agambye bwonkubira essimu emu oba 2 nze nange ne bankola yange era senga nze nakubidde faaza gye nandikubye esooka nenziramu kati ninnyo sandikuzeemu naye ozo omukulu yadde n'obulumi ssebo nsaba omusonyiwa naye faaza bwajja badde nsaba tutonde amannya ku makubo nomanya nti nno lino erinnyo waligamba Zimbe Road faaza olwandituuseeko aliti abutuka kapande akaliko Zimbe Road nga liddamu eriti wowetera tugenda kuwa enguudo zaffe amannya naye nga tukwataganidde wamu n'abatuuze awamu n'abataka okutuukako naye tuteekemu ssaala nakufuba kulaba nti oba oliko amaliriza ekibonerezo mu mirembe otugamba nti nze gundi oyo bw'ali bwoba okuvaayo ndimala kukola oba kuba ssimu nga teri muno byakwerimbira ku bantu naye nga nze kyendowooza ffenna tuli bantu abasobya ffenna tuze mu bukulembeze tujja kutula nammwe abatuuze tulabe tukoze tutya nga ttiimu nammwe
tulabe enkola gye tuyinza okukola omuntu amala ekibonerezo kye olusadde yeetondera abantu ku kizibu ekyatuukawo kubanga ffenna tuli bebamu. Bwana Mugagga ensonga gye njogereko gy'oyagala okwogerako naye toyogera sikuwa muzindaalo sikuwa tuula toyogera oyo ayina bulumi bwo naye obulumi bwoyo nabo mutaasa. Amiina. Naye ennyumba naginunula. Amiina. Basebo ne bannyabo oyo naye alina obulumi bwe bwe butyo. Olwekyo bannange mbaagaliza olunaku olulungi. Kaddu Moses Kasule Rose, chairman wa campaign team ya Mwami Mutebi Elisa. Ekyalo Sumbwe kibadde kimanyiddwa mu bikolobero Mawule Sumbwe bakoze kino. Sumbwe wali ababibya bya Sumbwe batemya abantu. Sumbwe bakuya abantu amasasi. Kati bwe tutuuse twagala bukulembeze. Ate obukulembeze buweereza Mwami Mutebi yoyo akubiddwamu kooti era yateekebwa nga bw'azaalambula manifesto ye nti ye azze kuweereza abantu, azze kuba muweereza w'abantu, so tazze kuba nti akola by'ayagala okusobola okuba nga yeefuniramu oba okwegaggawaza. Mwana nzaalwa alumirwa ekitundu era manifesto nga bw'agikomedde twetaaga tumuwa obuwagizi ne ttiimu gy'anaakola naye n'obuwagizi obuweereza obwa namaddala.